Hey, kati mutojimanyayo kampane. Dad, someone is following me. Tata waliwango berera. Waliwo banange. Ekyadirira kali kabenje. Era ekyadirira lyali ddwaliro. Omwana w'abendi kati alwana na bulamu. Abasawo bakola ekisoboka kyonna bambi bayamba omuto wabula kane ekyuma kiraga ati mulamu. Bali bamaze mukulako sajjali bulungi nnyo. Kila motion films yerese batugamba nti namayanja Zahara yagenda kabaamu Kaima Ashrafu naye mwali nono mwali bisirikirwa Edithi tunonya ntandikwa nono Lubowa Yasin oba Yasin Lubowa whatever it is Rachel Nalugo naye mwali Lwirika Hussein Musa naye mwali Kayamba Robert naye mwali filimu yaffe y'abaana bawano Majolin Daffin naye mwali Kimuli Moses nkutidde Prose Nantume agenda kabaamu Silvia Talemwa anaye mwali tunonya ntandikwa customer Huda wala wada naye agenda kabaamu nnyo Shamira Nanteza naye mwali nnyo tunonya ntandikwa yako customer Favor Mulungi naye mwali nnyo Bakaise Quinso Bando hide and seek aya wanyi hide and seek behind the tears and gimanyaga filimu etandika obutandisi mu kutandika tutandikidde masekategekero waliwo awomerwa otulo era wekaba kamere gwe kitwale nti ali mu kubobeza aya musajja atu nga yebase omanyi bagamba ebiyitekero mubaamu balina ebirooto ebyentiisa ebibaamu by the way yasituka kuba yawawamuka itunonya ntandikwa yako customer yetunonya ntandikwa yako nganda banga bagifunye dda tuli ku kinayu gova ku kirooto ekikuleeta akatuuyo mbadde mmanyi ndi mu kisenge kyange kulwaki mpuliranga ali mu sauna filimu yino y'abaana bawano baffe Hussein Musa Lwirika ye producer wayo ate ng'etandika butandisi tuli mu Afirika ensi ndowooza ejava Uganda ensi ennungi ekkula lya Afirika yesoke tuddako ebbali eno omutwe gwe twatandise naye yali afunye akabenje bwati bwafaananye abasawo tebatudde bamukeberakeberaku okulaba embeera gy'alimu nebisigadde bulabula kafuuba kabanga Rwanda bukyalimu tugenda maaso nayo customer ate nga gwe yekanyisa awo eno nga mukwekanya osinzidde ku channel yaffe eya YouTube okola makula ye mu bagamba abatalifa yesuke Doctor amusawo kikyate sewa mbeera ki kwegamba omutuse wa mukujjanjaba omwana nge Jamini ensonga z'omwana wo sinyangu n'akatono bamugamba embeera nzibu omwana gy'alimu obwongo bwakosebwa nga tufuba nnyo obongo kale bulinganga kale oba obwavunzevunzemuko tugeza kujjako biri ebivunduvundu azin muyinza okwetaagayo ku buyambi bw'abasawo waliwo ekyetaagisa waliwo kimweta tuleeta omusawo yenna gwe mumanyi w'amaanyi abasingako babakira
oba kwetaagayo ndete wa India bane kiki ekyetaagisa timunja kisobola kikola zikinja kingambe bugambi munnange omwana wange kuba omwana wange mwagala nnyo wa bulijjo mwagala ng'ewava eri nnyo olwo kyemwetaaga wano nga ngamba biswazi bazaweddewo baddagala wetaaga sente kyonna kyekiri mu ŋŋambe engeri gy'otwesimisiza n'omwana wo n'otwesiga kyanyinza okugaba nange mukulu Benjamin nga watwesiga banetwesigire ddala banabugumiikiriza kakana ebisigadde bijja kuggwa ajaterera kuba mu kujjanjaba ate n'omutonzi ali bali wafaawo twesige nnyo Katonda twesiga omutonzi namulese mu kyaki musawo mbadde manyi namulese mu ddwaliro Angela kikyategeeza gyendi tetulina kwesiga ddagala bannange musawo kuba omwana oyo kyategeeza gyendi maanyi oyo omwana waatali ebintu bye nnina byonna nange nze kennyini Angela oyo akoleredde mwana we bbanga lyamaze ku nsi ng'akola omwana ate ali kundirya essaawa eno byonna biba tebingasa watali Angela olaba awali mukama tewali kingasa weesiga omutonzi ba bulungi omwana yajja weesiga omutonzi kwate ate wali omutonzi ate n'obulamu bubaawo omutonzi tayinza kuvaamu bw'omwesiga ng'ate nze mbadde neesize ggwe musawo bali mu kweyagala bataaya butaayaya okimanyi n'okukimanya nti abaakona omwana wange bali eyo beeyagala batumya bifi bya nkoko bya nnyama bali eyo batumya bifi bya bumyu omwana wange ali ku ndiri tamanyi kirina ku nsi abali mu kukaaba kyogamba bangi abali abali mu kukaaba olw'okubeera nti abantu abamu omanyi abaakona omwana wo kirungi nnyo nyinza okuba nga mumanyi naye ng'obujulizi obwenkomeredde agambye ekyokumanya kiyinza okubaawo naye ate obujulizi ate obujulizi tewali ye muwala wange kaana kaakaagala ngenda kukkiriza omukono gwa Katonda kituufu kanzikirize amaanyi ga Katonda n'omukono gwe bikulemberemu mu nsonga eno ye byesige nnyo kambyesige ngenda kuvaayo obujulizi naye yenna yakona omwana wange nga nfunye obujulizi kaana keke kano bambi wano mu kifaananyi bwonna kasuma bakatikira na buli yenna ayise mu mikono gya Kasule Robert ng'abonaabona ng'akaaba agenda kukyejjusa famire ya Kasule ajagaliza amaziga ayinamu kiri nti kyandibanga famire ya Kasule omwana w'embeera gy'alimu famire ya Kasule ye yandibanga kimutuusizaako aya tugenda maaso nako mpolampola kane yo tuvaayo tuddako ate erudda wano ye tugenda maaso ne firimu tuli ku firimu yaffe ya wano tuli ku kinayu tulengera omukulu wano mpolampola alina byanootinga Yasin Lubowa tumulengera ku sikuli nati mpolampola wamuyite that already nafuddeko anje Kayimba Ashrafu naye tumulengera ku sikuleni nti Angela mulwadde kyafunye akabenje alina mu ddwaliro n'otaŋŋamba taata n'omanya nti Angela mulwadde n'otaŋŋamba taata ettima eri kujjudde walijjawa kuba waffe simanyi we wattima naye kuli taata kika nategedde naye atafayo ku bulamu bw'abantu balala abuuza ekika kya taata gw'alina kuwekanga era akibuuza taata yagaliza gwe kulwaki weyagaliza weka kati ate ntya naawe sooka enfune ew'okutuula so tusobola okutaasa obulamu bw'omwana oyo kati amugamba nti omwana ali mu ddwaliro tumukolere ekigwa oba olaba kuba kati ali mu ddwaliro ejo alina okujjanjabibwa tumugyeyo asobola omutaasa ate ntya gyalina okutaasibwa gyali nga mulamu
kijja kityo okulaba nti afunye akabenje. Omuntu gwanayogedde bannange naye wanino jjo lyabalamu. Kijja kityo okuba ati ate katamanyi kiri ku nsimbu ali ku ndiri. Ategeeza kimu Biwala mu ttaka byo byembeera gy'alimu. ddwaliro. Mbwali mu ddwaliro yiyi taata bannange. Nteekateeka zakola tuganye n'ensiku Angela. Nteekateeka za mukama munnaye Katonda yayagadde. Tuula leero mbadde nsa. Katonda anayagalira Angela yabaabeera ku kitanda mubeera bweti bannange. Ku lwaki talekaamuko. Weerabira ebya Angela muleke abasawo. Angela mulekera abasawo. Genda weetereze weeteeketeeke ekyatu. Genda weepange ye weetereze oyina okukola emirimu. Va ku Angela. Angela mwana wa kitaawo abagamba nze amuzaala. Mama kitegedde. Kitegedde. Olw'okuba nti Angela si mwana wo. Sikiwa nti osobola okuleka omwana wo mu ddwaliro kulina ottaano ku meeting. Kunaaba kulangira. Kitegedde. Ate mwana gwo ogenda nnyo. Nkulaba onengera mu kamwa. Akamiro kalengedde nkulaba. Ati Nirako kitegedde ti sinza amuzaala then topic eno ekume wano. Please mind you. Ojja kunyiza. Saatu ya kunyiza ate. Ensonga guys Angela tumuleke. Yo kulwaki omwesibako nnyo. Ensonga zirekeyo lwaki weesiba ku kintu. Ne meeting nagitegese eteekeddwa okubeerawo. Kyolina okukola genda weetegekere meeting. Genda weeteeketeeke anti meeting yakuba yakadde kunna. naye meeting tusikyasobola. Meeting esobola okulinda ku taata bannange. Tusooka tulabe Angela taata. Ebyange byebyo. Essaawa eno nsonga enkulu meeting. Bigambo bya taata. Ate bw'ayogera aba ayogedde. Taata Angela embeera gy'alimu. Sikukkiriza tojja genda mulaba. Genda kulaba Angela. Yogenda okumulaba kyabulambuzi. Oba oli musawo. Please. Ogenda okumula ogendayo ngaani. Gwagenda omujjanjaba. Tugenda maaso nayo filimu mpolampola. Ngadda kacyayi ate kagenda akataata tumunyumiza gundi ate bamusokoddemu ebiwoowoolo ate gundi. Akono taata kagenda kasita abanga si yakuzaala. Tuli wano. Weewaawo nno. Naye weebuli. Bali balowooza bakimaliriza. Taata ali mu kuduulira abaatumira omwana. Mwana wange mulamu. Nze muwanga nga wendi. Ojja kubeera mulamu. Mwana wange ku nsi okyaliku. Anze kitaawo nkyakwagala ku nsi. Ate ojja kubeera weera oli mulamu. Oli wakubeerawo era ojja kubaawo. Angela wange. Tulengera taata ayagala ennyo omwana we n'okusinga ekintu ekirala kyonna. Kitaawo mukubemu katooki. Wanye? Kitaawo mukubemu katooki awo. Kiki olengera tuli wano. Tulengera dokitaali yamukubona empiso era bw'ato najja munnange. Tugenda maaso ne filimu. Obujjanjabi bugenda maaso n'obudde munnange era tubulengera bwetoloola. Ensi mwe tuli Uganda. Tetuli mu Amerika baaba. Nituli wane waffe. Nituli ku Kinayu. Filimu yaffe ya wano. Get of motion films yerese. Tulengera wane ebbali enziga. Ate ebbali tulengera bana bazaana. Yo ikasite etandika butandisi. Tuli ku Kinayu. Namayanja Zahala
yetamusubwa ku sekuli na tempula mpula Yasin Lubowa naye agenda kabaamu nnyo Sylvia Talemwa anaye mwalyera Usaini Luyirika naye mwali firimu yaffe y'abaana ba wano wetuli tulengera omusawo labe tubanja tulabe ali mkwalano bitabo baba babanjiwa ndagezako okumenya ku life support kaka na Mr. Benjamin tone diwonzi kaka omugagga alina akasigiri bayiseewa temulina security wano omanye kitegeeza nze omwana ne bamujja ku kyuma bannange ekimuwa obulamu ate musawo mulimba bannange tolina byonnyonnyola kaka na bambi tonyinyonnyola naawe onyinyonnyola ki ate njagala onyinyonnyole kuba ate saagala ate kunyinyonnyola ate byonyinyonnyola nga tebigatta so nyinyonnyola ngunyinyonnyola mudwaliro mulimu abalwadde mulimu saagala owange ye mulwadde gwe mmanyi ali wano ntonyumiza abalala mind you owange gwe nalese gwe manyi ng'omulwadde lwaki onyumiza abalwadde abalala okumusikisa nemuleta mu ddwaliro lyamu olaba kitegeeza kati mbaleke nze ni musajja yakola sente n'obwana bwazo okuleetana omwana wange mwandibadde mwesunako so omuyinisa ennyonyi mujanjabe omwana wange njagala omwana wange abe mulamu ompulira ye nkuwulira sina bwe ntadde matu njagala ofune private room funa akasenge nga kanuko kake ku bubwe bano basimanyanga amuleetedde butunda simandisenga bwe simaye olaba ndikojjaawe tokkiriza mutundo mu kuyingira mu ka private room ako okitegeera ompulira nkuwulira munnange mukama wange mutukako mu rumu mwali dokita yenna kabeera dokita musooke kunkubira olaba sente kyekola sente ompulira nkuwulidde bannange mugagga mpulira nga webiteeka mu nkola bannange abantu bano balina obadde balowooza nti Angela munafu ayogeza busongo alina kyali mwamukoye ne mulowooza nti biyinza okugwa bityo kitegeera nkyaki how you muyinza mutya temumanyi kyanjira kyali mmwe ngenda balagako firimu yiino firimu yaffe y'abaana ba wano street ndowooza era muzitegeera kwegala firimu ngaeyo kitegeera ye bulaamu jjajjaawo kitaawo mugandawo ye kakkana tobagamba firimu yaffe y'abaana ba wano you blink allows you suffer the consequence salan tulengera omukulu yuno tulengera abasajja abakola sente zaabwe ngera ensi basigalira kugiraba na kubalansinga sente balabe nti zigwawo challenge kati gye balina ku nsi yeyokusigaza sente so okuzikola ye mwami ono litabani lye lirino lidagalasi nze je baliko tato je bali nkola tingo tudde bano walero ngo tudde bano wekawaka utudde weka obadde olina gweyagala ntule naye sikutegeera kulinga kibalo bino ebizibu no just nkola nti ebirowoozo bibiri wala nnyo abuuza alowooza ku ki omanyi okole ki munange okay naye ndowooza ku bya mulimu byokka ndi ku mirimu banyi waliwo bye tubanja kayali bye tufaanira sasula lyatulabi tunakulira ki wakati ate omuntu oba omubanja n'atasasula bizinesi ebeegwa kitegeera ogugwa ate n'okwata n'omulabu kyamubanja ate n'omubanja akakadde ate n'omulabu n'omubanja obubiri bizinesi ebeegwa kitegeera kitegeeza kino kati taata amugambe bya Angela ebyo bibanga ebikuleesa onate bisuule muguluka ofisi totulemu ddala ogireka
Office tokyatulamu. Ensonga enkulu givaako odda nsonga Tokyabugumya ntebe ya office. mu office. Kati watakole bane mwana wange n'ensigo ogiraba otya? Ogiraba otya? Oba olazeewa? Nzijayo nga toli bana. Otambula kiki? Si omusiba bibyo. Lekera okutambula nga embwagu yawunya mu bigere. Ate bakulemba. Aleka. Si babiri si basatu nga baŋŋamba nti tubaayo ku office ebiseera bisinga. Buli appointment yonna ebizze making sure nti ngikolako. Kati agamba nti newakubadde kali ku office avaayo ak'olumu. Naye ate emirimu agikola. Bw'obeera mu office buli omu kyagala akwetaaga alina okusanga mu office. Bw'oba mu office emirimu gitambula kuba kati ate omuntu aleeta bizinensi era bw'akusangawo bizinensi ba yakutambula. Okitegeera? Wootali bizinensi naye oba ogigadde. Ngamba office. Ne mu kisiŋŋaanawo bizinensi zange zonna zisiŋŋaanibwawo. Mwana wange nvudde wala nze nalyawo ku kikomando. Gomanye ekikomando gwe? Ekikomando kimanyi gwe? Manyi we kiwooma gwe omanye embeera embi. Oyagala suula bizinensi yange. Ensonga ezitalimu nze twogerako tata wange Angela z'ogamba. Angela. Kati agamba nti ensangi zino atambula nnyo. Woofiisi agivaamu nnyo olw'okubeera nti Angela mba ngenze mulabako. Kyonna kibeera wamujja. Omulabako bannange kyabulambuzi bagambye ggoonya oba ŋŋaali. Anje. Mpe mwakayimba. Angela ye mukyala gwe njagala. Anti ye mukyala gwe njagala. Naye abantu Taata Angela ye mukamwana totandika omwana anandwaza n'amatu abadde atya. Angela omufudde Kiki? Omufudde tuna? twogera ku bulamu bwa Angela. Aneetaaga Taata njogera ku bulamu bwa Angela. osigadde ku kigambo. Wano Angela neetaaga nnyo embeera gy'alimu eno nina omuyirawo ennyo omubiri. Taata nzikiriza mubeererewo. Beerawo bizinensi. Okitegeera? Bizinensi bwefa tewali kyakulya. Tuba twolekedde embeera embi. Kyokka ate Angela bw'afa bizinensi nga ekyaliwo. Obulamu butambula. Mayindi gwe nkwata mpola ate. Tulengera taata ali wumite. Era tulengera taata alina omutima naye nga talina mutima. Oba okafuna. Tulengera taata alina omutima naye nga talina mutima. Abuze. Kyotasobola kutuukako. Angela ekiseera kye bwe kinaatuuka ajja kuwona. Angela wanaba wakuwona jawona. Bw'ataawone yeyo mutonzi anaaba ayagadde kibeere kityo. Tewasiba ku mbeera bannange. Ofa kino ensi. Okuwona oba okufa Ate n'akabenje kyandibanga omutunzi yayagadde. tali waka. Tolwana na mbeera. Oli mukutya weeraliikiridde Angela ali mu ddwaliro. Bannange. Ofisa eddagala gyali nti wanakulaba. Oyagala genda mulago agenda omukuba empiso. Wera wali. Eddagala lirina okumujjanjaba liriwuwo. Gundi gwe tontabulanga buugi. Kuba siri buugi. Bwenna tukyategerekeka. Tokyategerekeka wenna oli awo ziringa ng'ezakyadde waya. Ati ali mu kkoma. Kakati ali mu kkoma taata. Nsaba. Taata nsabusabira nigiriza nabe Angela ntinta nkusabusabira taata. Oyimirire wali. Olabe Angela. Gwe nyiiziira. Togenda mulaba. Office nsobola ogisanga. Bwe nfuluma nengenda nti agenze. Bwe nkomawo leeti nti akomye. Bw'ofuluma nti omwana yafulumye. Nkole ntya? Oba abantu abajoozi sijja. Abantu abafudde. Ba mu office weesonyiwe Angela. Angela namulwadde. Ye omwagaza ki? Njagala olowooza. Lowooza ku bulamu bwo. Lowooza ku business. Business is life. Yeah, because money is life. Without money, no life.
Kitegera. Kino bado lyawanza nofa. Afe. Kijabwa kisi. Oyogedde ne kukiyo kufa taata olinga ayagala mwana wa bendi afe. Bwafa nafa yasoose. Sha. Kyogamba ensi teziikangako. Taata omutima guno bannange taata. Oba gwanzaala oyinayo omulala. Ye. Nakutegeera oteekeddwa okutuula mu office. Amulaga yamutegeerera. Era ofiisi yayina ogituulamu tewali mulala. So mbuvu bwe butyo oba ayagala oba tayagala ayina okuba mu ofiisi. Nimukubala singa bitabo njakula bale tubanja tulaba tubanja sente zaffe bazituwe oli mukuleeta story za Angela mwana gwe. Tonyiza atozanyira mukadde ate tujumanyi oba akadde tuwe kadde sente sagala. Tugenda mu maaso ne filimu mpolampola. Polampola tudde ebbali wano. Tuli ku Kinayu filimu yaffe ya wano. Y'abaana baffe ba wano. Bakaisi hide and seek. You blink and lose. You suffer the consequence. Salan. Bing. Tulengera Nagaga. Oli bijodolo gubayita omuvundu. Binyonkondo. Tulengera jjajja. Umanyi bw'ofuna ssente amannya ago gonna gafuna. Tegaba gakusooka genda mu kyaki. Ate tumubatiza. Ogafunirawo. Onagamba nti aleese ebibya. Okay, kandabe. Nagaga. Kandabe. Yanyenyawo kichwa nga konkome. Kitegeeza ki? Mwana ekifaananyi ki? Kaakati omuwala y'oya kuba kati ate. Ngeze nenda bangu yayinza otukolera. Omulabi nti afaana ddala muwalawo. Bamuyita Imran. Mwala oyo namunoonyereza ku background ye. Na mwana abadde mugezi nnyo mu class. Amunyonyola ku ki kyamanyi ku muwala. Okuva mu ssomero. Mwana mugezi yasoma. Bwe buno bwana bwakulemberanga nga busoma. Waba tekamalako kusoma. Hakyatuukawo. Nira waka ensonga y'emu ndowooza byamujja kusomera. Taata we bw'afa. Bw'atyo yeesonyiwa essomero atandika okulabirira ab'ewaka. Nakati akyalwana n'ensi. Aliko abantu nga bameka bamwetoolodde. Abantu bamwetoolodde tebatiisa. Amanyikiddwa nnyo. Batona bamumanyi ate abamumanyi. Sibakerere kuba kati. Sibakerere. Ayina maama we ne muto we. Abantu banyomwe bati. Amunyonyola abantu bayina mu bulamu. Kyekakasa kyagenda. Maama ne muganda we balina. Bonna tukolera. Ajja tukolera oyo. Kati omukulu ono. Tukolera. Tumuyite bulooka. Omukulu ono aleetedde omugagga ekifaananyi ekyani eky'omuwala. Afaanana muwala w'omugagga. Ng'ono omuwala ye Imran. Banti. Agamba omugagga nti ono omwana mugezi ajja tukolera. Lwansonga okuva obuto ng'asoma yazenga akulembera. Ensonga yamujja ku ssomero taata kufa. Munoonyereza akwano ndaba nga kyekyo. So genda omulemu kutulabe ate ekinaaba kiziikaawo. Nagagga abalaka ki n'endugu. Tudde katwe mu Kinyolo. Tudde katwe mu Kinyolo era okyambuuza ensi mwe tuli bannange. Bannange. Tuli wano.
kwata njagalayo bapeyo ka sweet bannange gumu nine mikone nino omutwe gumu emikono ebiri njabba kuba empima tu mwakwadde muli bakasitoma mwe musimbe layini gwetereri tonsiga malusu njabba kubamu ate naki mwagala mugere mpolampola temukuba amalusu kati oyagalayo ki yagala ki yagala 10 kagala ulagala ye tugenda maaso ne filimu kwata gwe ate gwe matoke ga 10 na gabana ana limwa 2 3 4 todda wano nga ate muyumba ni mama onvuze speed yogera kimu ku kimu ndi kubangena yoli kubwangu nange ndi kubwangu wali customer ali kubwangu agamkoleko mangu man bannange abamatangalaza ku kyoto yangu abannange wakumanya nkwatana ne bannange oseera bulala ne gyembijja banseera aya kati abangu akola livenyi bakali bamusiirire naye kati aba alina okusiirira asobola okufunamu ye bizinesi. Tugenda maaso na kumpolampola kano mpolampola tulengera ndugu w'omugagga oli bijodolo binyonkondo yali atuuse matwale era khala matendo katwe kinyulu batugamba nti Hussein Musa Lwirika ayina nyini firimu Huda Lwirika n'abalala ku mukolo baaliko Nalugo Hussein Musa Lwirika Suno bana firimu ndowooza 10 awo analaba akaddamu weyongere tufolowinga yesuke naye ng'ekyebuzibwa imaani nkale ntunaddamu akuume